mu ofiisi yange ngoberera ebyobufuzi ng'ebitambula nja kubawoko kimu nagafuna message nyingi naye Kawempe omukulu gyayagala okukulembera Latif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliyo ebifo 47 anameka kuliko Abasiraamu 3 ameka kale usomu mujewa muna bigambo ebyo nolwekyo mwetaaga bayitambula bulungi mu ggwanga oli wajjanga ebagenga alina obusobozi tusobola okutambula naye nga tufuddeeyo wa ggwanga ki wa ddiini ki naye ebirabanga bitandise okubeera ebityo twagala bekikwatako bavayo ne statement esalawo emenyawo ebigambo ebijja byogerwa ogamba nti kakati essaawa tulonde omusalaba oba emmunyenye. Temunabiwulire? Bage nti ngoberera statement ezo si nnungi naddala we tulaga obukulembeze bw'eggwanga lino. Naye tubakubiriza tutwala sigale nga twetambula wabaze nga mukatuliki nga mulungi batambula naye. Tulya omukyala wuuli ne koola ye avudde Gomba. Reverend singa tubadde nga tubalina nkolagana n'abantu abyali batatulawa Saabaganzi mulabi Uganda bayita olw'okutambula naye bitandise okuwulirwa mu balokole eyo ne mu balala birabika nga biyinza okutabangula eggwanga lya Uganda.